twebaza omutonzi atusobozesezza okulinnya lumima mawuggwe ku nfeete ate naffe ffenna n'atuwa obulamu ne tujja wano okwebungulula nnamunswa ng'atuukiriza akalombolombo ak'okugulawo olukiiko mu nnono eyatandikibwa bajjajjaabe ab'edda okuviira ddala ku kintu. Kansabe olukiiko luno lwanirize maama Nnaabagereka. Kambasabe mwanirize n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga. Kambasabe mwanirize Omulangira David Kintu Wasajja. Kambasabe mwanirize n'alinnya Nakabiri tuli naye wano. Kambasabe mwanirize Omulangira Crispin Junju Kiweewa. Ate era kambasabe Omumbejje yakubye olukumu mutwe ebitabo olukumu mutwe Sarah Katrina Sangalyambogo. Kambasabe mwanirize Omulangira Felix Muteesa n'Omulangira Daudi Chwa ate n'Omulangira Frederick Walugembe. Emabega wange waliwo bakulu bange mbwa Katikkiro, Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere n'Oweekitiibwa Dan Muliika. Kambasabe mwanirize abamyuka ba Katikkiro, Oweekitiibwa Kaawaase n'Oweekitiibwa Nsibirwa. Kambasabe mwanirize omukubiriza w'olukiiko, Oweekitiibwa Mugumbule n'omumyuka we Oweekitiibwa Ahmed Lwasa. Kambasabe mwanirize baminisita ba Kabaka, abagole n'abakadde. Ssaabasajja bonna weebali. Tulina omulabirizi Henry Katumba Tamale okuva e Masaka, n'omukyala Julia Tamale. Tulina omusigire we Ssaabapisikoopi Monsinya Charles Kasibante. Tulina omusigire wa Ssaabasumba ow'Ennamuŋŋoona Reverend Father John Kibuuka Bosa. Tulinawo Reverend Dan Kajumba. Bene abataka ab'obusolya weebali. Kambasabe twanirize omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba. Kambasabe twanirize Ssaabalangira Musanje. Kambasabe twanirize n'Omutaka Namugera Kakeeto ow'ekika ky'omutima. Kambasabe twanirize n'abataka abakulu b'obusolya bonna weebali, bangi weebali. Kambasabe twanirize Omutaka Kasujjulubinga. Kambasabe twanirize Ssaabaganzi Sekitoleko. Mukama wange mu nnono ya Buganda nga Kabaka alabise mu lukiiko, Kasujjulubinga ayanjulirwa mu bataka ne Ssaabalangira. Naye omwanjuzi kimuwa ebbeetu kyenvudde nkoona ku Namugera Kakeeto n'eddira mutima. Omutaka Namuyonjo okuva e Bugerere Ssaabasajja Kabaka naye waali. Tulinawo n'omubaka wa Parliament eyawummula Latif Sebagala, Haji Latif Sebagala. Nyinimu ne musajjawo Edward Kiyenje waali.
Kansaba abakulira ebitongole bya Kabaka muyimirire omuteregga ategeere nti mwe muli abakulira ebitongole. Gavumenti ya Kabaka ebaga enteekateeka namutaayi ka buli myaka 5 ng'egendera ku nnambika nnyinimu z'abaatuwadde. Munnamutaayiika mwe musimbulizibwa enteekateeka y'emirimu, ate enteekateeka y'emirimu n'etuwa emirimu gyennyini gye tugenda tukola. Emirimu gye tukola kwe twesigamya embalirira. Ebyo byonna biyisibwa wano mu lukiiko. Ssemanda lwazze okutuggulirawo olwaleero. Obukiiko obutono obw'olukiiko butunula mu nsonga zonna ne bulondoola ensonga era ne zanjibwa mu lukiiko olujjuvu. Wano kansabe obukiise bw'olukiiko mwenna muyimirire nnyinimu ategere nti weemuli. Nga tujaguza emyaka 3 okuva ku matikkira, kitaffe yatugambye nti tetubongoota. Naffe mukama wange tetugenda kubongoota. Tetugenda kubongoota nga tussa mu nkola ebiragiro byo. Lukoma Nantawetwa era yatugambye nti ku myaka 3 tutandika butandisi. Mukama wange tetugenda kwezzazaamu, wabula tugenda kujjayo n'ag'omubuto tulwane bwezizingirire, tujjukize Obuganda nnyini nsi kyabwagaza, tufumbubire tuzze Buganda ku ntikko. Mukama wange tumaze ebbanga nga tuli mu keetereekerero nga tulinda olunaku luno, era bwannawanca ababaka bakumulukuka n'abagenyi ab'enjawulo benkwanjulidde bonna ne bajja okuwulira obubaka bwo. Era nnyina essanyu lingi nnyo okutegeeza Obuganda obukuŋŋaanya wano n'obutulaba nti omuteregga asiimye okutulambika ng'atuggulirawo olukiiko olwaleero. Ayi Ssaabasajja Kabaka.